Uganda efugiddwa abapresidents abawerako era bonna muganda wange buli omu yakola kye yakola okusinziira ku mbeera eyaliwo. Bano nno bannange bonna balina obuyigirize bwa njawulo. Bwe twogera ku General Museveni tulabye nga abantu beebuuza obuyigirize bwe ddala yasoma yamaliriza okusoma oba. Kale muganda wange olunaku olwaleero nzize nkubuulire akabunvu n'akagga ku buyigirize bw'abapresidents bonna abaali bafuze ku Uganda. Haji Haruna omusomeddwa gy'ali nnyo wali e Bulumagi ku Lwejjinja mukubireko ennamba ze ziizaawo. Gw'alina ebizibu mu maka, alina okusomozebwa ku mulimu n'ebizibu ebirala muganda wange ebizibu tebikoma. Mukubireko Haji Haruna omusomeddwa wali e Bulumagi ku Lwejjinja. Munnange twagala okumanya era n'okuddamu ebibuuzo kwa presidents abaali bafuzi ku Uganda. Bano baasoma kyenkana ki? Mbaawo mmeka ze baalaba? Kale munnange nkuletedde nkugambye akawunvu n'akagga sina kyendeseeyo ku kusoma kwabwe. Baalaba embaawo mmeka? Era munnange obutakulwisa tutandise ne Sir Edward Frederick Luwangula Muteesa. Ono yali president wa Uganda yasooka nga twakafuna obwetwaze oba independence October 9, 1963 paka mu mwezi gw'okusatu ennaku z'omwezi 2, 1966. Kati Muteesa yali yasoma, yali musajja yasoma era nga yasomera wano e Buddo bwe tumanyi obulungi King's College Buddo paka secondary education byonna ebikwasaganyizaawo. Kakati olwo munnange n'agenda e Bungereza England okubeera nga amaliriza emisomo eno. Munnange ne yeesogga Magdalene College, eyo gye yava n'agenda mu Cambridge University. Eno ne munnange gye yava ate ne yeeyunga ku University Officer Training Corps n'atrainingwa mu Ekijaasi. Tugenze ku Dr. Apollo Milton Obote. Ono yagalanga nnyo okubeera nga bamuyita Dr. Milton Obote naye nga teyali musawo mutendeke nti oba alongoosa oba akuba mpiso. Tewaliwo kintu kifaanaganako bwe kityo. Newankubadde munnange yali musajja eyasomera ddala Obote era ng'oluzungu alwogerera ddala. Ono munnange ebyokusoma kwe yakutandikira oyo mu mwaka gwa 1940 era wali ku Pentecostal Missionary School Mulira. Oluvannyuma ne yeeyunga ku Gulu Junior Secondary School n'agenda e Busoga College. Awo munnange we yava n'ajja e Makerere University. E Makerere Obote yali ayagala kusoma mateeka law naye munnange ebibayi tebisomesebwayo, amateeka gaali tegasomesebwayo e Makerere mu kiseera ekyo. Kati olwo n'asala munnange okubeera nga akola General Arts course era nga wano ayagala kubeera nga asoma oluzungu wamu ne geography akuguke mu ebyo. Munnange okwekalakaasa nga bw'okumanya Makerere kwatandika dda mu kiseera ekyo. Munnange waliyo okwekalakaasa e Makerere era Obote n'agobwa. Obote yagobwa mu 1963. Obote na honorary Doctor of Law. Eno munnange yagifunira wali gye yakwagiza emisomo mu Long Island University era nga eno esangibwa mu America. Omwaka ogwaddako afuna endala okuva University of Delhi, India era munnange awo yatandikira okubeera nga yeeyita Dr. Apollo Milton Obote. Obote yali president wa Uganda okuva mu mwezi ogwokuna 15, 1966 paka January 25, 1971. Kati olwo n'akomawo mu Obote 2 era munnange n'afuga December 17, 1980 paka July nga 27, 1985. Awo twogera ku Idi Amin Dada Field Marshal Amin. Obufuzi bwe bwali bwa bizibu muganda wange era yayita mu bingi nnyo. Yafuna ebizibu okuva eri Abayisirayiri, Abayindi,
bannabyabufuzi ku ludda oluvuganya bonna munnange baamuli bubi. Bajeno Museveni mu kiseera ekyo ensi z'abazungu nazo zaamuli bubi, wamu munnange n'okubeera nti nno oluzungu lwe lwali awo nga lwa kibuge, nti abantu oba oli awo kye batunuulidde ennaku zino newankubadde nga oluzungu lwe terwali lulungi, naye abantu basavuwaza. Ojja okuwulira abantu nga bagamba nti Amini yagamba mbu my football casade pia. Awo Amini yali yayitawo era obutambi we buli ng'omuwulira ng'ayogera nti newankubadde nga oluzungu munnange lwabitege, naye yali ayogera ensonga n'agiggusa. Kakati munnange ono teyasoma kiri awo, kubanga bagamba nti yajoyininga Islamic school wali ebbombo 1941 era oluvannyuma mbu bw'atyo yavaayo yayitira mu grade ya 4. Kakati oluzungu lwo muganda wange n'olwebika nga lwali lwakufumba bufumbi era nga olusinga obungi yaluyigira eyo mu King's African Rifles, era eno munnange gye ya upgradingira military skills ze gye yakugukira mu by'ekijaasi. Amin yafuga eggwanga lino erya Uganda okuviira ddala January nga 25 1971 paka mwezi gwa 4 nga 11 1979. Olwo munnange ne tujja ku Yusufu Lule ono ate munnange ye yali yasoma okuva ku Amini yali tasoma, era Lule ono yalaba embaawo ezibeererako ddala wano ewaffe, embaawo enzirugavu n'embaawo ez'abazungu enjeru. Era ono bagamba nti yali professor Yusufu Lule, naye newankubadde nga munnange tewaliwo official documents zikakasa nti yali professor. Naye ekimanyikiddwa oba ebitonotono ebimanyikiddwa ku Lule, ono yasomera King's College Buddo 1929 paka 1934, n'agenda Makerere University College 1934 paka 1936, era biseera ebyo bali bagiyita Makerere University College. Kati olwo n'agenda Fort Hare University e Alice mu South Africa. Lule yali provisional president owa Uganda wakati wa omwezi ogwokuna ng'ennaku z'omwezi 13 paka Juni nga 1979, kaseera ako katono nnyo munnange ke yafugira. Ono tugenda ku Godfrey Lukungwa Binaayisa. Godfrey Lukungwa Binaayisa ono munnange baali bamulifaalingako nga Queen's Counsel Binaayisa. Ono munnange yali omu ku balooya ab'amaanyi ennyo, era yali first Attorney General eyasookera ddala wano mu Uganda, era ono munnange ateekebwamu nnyo ekitiibwa, ajjukirwa nnyo mu kuwandiika oba mu kukola Constitution 1966 era nga yagikola mu kiro kimu. Ono yagituulako bw'ati n'agikola mu kiro eki 1966. Godfrey Lukungwa Binaayisa gwe mulaba oyo yali tawena, muve ku bano abalitazi bbiiru ne bagimuwa n'agenda n'abeera eyo ne yeebuuza ku bano. Omusajja yagituulako mu kiro eki n'agikola Constitution n'agiteeka wali. Kakati nga bapresidents abalala bonna bitwogeddeko ng'ogyeko Amin Binaayisa yasomera King's College Buddo era n'agenda e Makerere College, olwo n'afuna LLB mu mateeka okuva wali e King's College London 1955. Ono muganda wange 1956 ono bamapointing okubeera counsel wa Queen, kubanga muganda wange Bungereza yaliyo ebbanga era nga bamumanyi nga looya ow'amaanyi ennyo nga acakalira eyo asula eyo mu bifo eby'ebbeeyi mu Lincoln's Inn 1956. Naye Binaayisa era bw'atyo yadda wano e Kampala
n'akakalabya emirimu gy'obwalooya. Olwo n'afuulibwa President June 2, 1979 paka May 12, 1980. Olwo tugenda munnange mu Paulo Muwanga, tugenda ku Paulo Muwanga era nga ono mu byafaayo bya Uganda mu bitabo mwali, naye ebimukwatako mu byensoma munnange tebiriiyo era Muwanga y'omu ku top officials wakati wa May 12, 1980 paka May 20, 2018 era kigambibwa okuba nti ono yakolako nga member wa parliament, Minister of Defence, Prime Minister wamu ne Chairman Electoral Commission. Baziriyo Olala Okello ono era ebimukwatako mu byensoma tebiriiyo, tewaliwo records mu byakusoma kwe. Ono yali yakulira Military Council eyatondebwawo oluvannyuma lw'okuggyako Obote 2. Olala Okello munnange bw'atyo yajjanga de facto president wa Uganda era naye teyabangaalawo kaseera kali awo olwo Tito Okello Lutwa najja era naye Tito Okello Lutwa ebimukwatako mu byensoma tebiriiwo, kiri awo tebiriiwo. Tito Okello Lutwa naye yali president wa Uganda okuviira July 29, 1985 paka January 26 ennaku z'omwezi 1986. Olwo munnange tujja eri General Museveni. Buli omu alinze General Museveni ono. Kakati General Museveni ono munnange yasomera eyo ekyamate elementary school, n'agenda Mbarara High School, n'agenda Ntale School yasomera A-level. Oluvannyuma n'agenda ku University e Dar es Salaam e Tanzania 1967 okubeera nga asoma economics wamu ne political science. Makerere baamumma ensonga nazibabwa kubanga mu kiseera ekyo munnange nti omuntu okusoma Makerere yalina okubanga ne tiketi azirina eza kitaawe ez'omusolo eziraga emyaka 10 emabega, consecutive years, emyaka ng'asasula omusolo kuno gw'omutwe graduated tax. Naye munnange John Museveni teyazirina. Obote yali president wa Uganda ng'asabye nti bannange munnyambe bimu ebisanyizo tabirina naye mumukkiriza asomera awo. Ne bamugamba kala tuwe 5 nazo ne zibula. Obote n'amutwala Tanzania kubanga muganda wange yali tazirina, atalinawo omuntu aweza tiketi ezo nti taata we mu Uganda abaddemu emyaka 5 ng'asasula, nazo zaabula. Naye nno General Museveni ono bagamba nti afunye degree ezisukka mu 6 okuva mu universities ez'enjawulo okwetoloola ensi. Ekyo kyakinoonyerizaako naye bagamba kubanga abaddenga mu ntalo nga alwana ate bw'atyo najja wano n'anagukubira nga akulembera eggwanga okuva 1986. Degree bagamba nti alina ezisukka mu 6 era Museveni ye president aliko essaawa eno era abaddewo muganda wange okuviira ddala omwaka ogwa 1986 yajja mu buyinza nga January mu kuwamba obuyinza ku mudumu gw'emmundu January nga 26 1986 n'okutuusa kati akyatukalakata. Beebo munnange bapresidenti ba Uganda abaali babaddewo n'ebikwata ku by'okusoma kwabwe akuumye.